Kitalo Pastor amaze n'azuukira ngenda ba mu kutuusako maasawo ate byebisiyaga mu bayimbe ne ba comedian mukwano byonna mbikwete maasawo genda bufuna Pastor Bujingo amaze bambi n'ayogera eri family ye byonna ngenda bambi kutuusako nenga sinabakongera mbadde nkusaba video eno gimpere like ate sobola okuba nga yeeyongerayo era nga nkubaza gwe n'omulungi asubscribinga ku Wonderboy UG tidalingi wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga naye batina kusubscribinga mukwano beera ngo subscribinga kona ku notification bell ayitubere nga bugire tutekayo mukwano gwasuka ozifuna nenga seerabidde Hajati Kaloddo onakulombera edduwa byonna ebyekutte ne bitoso omunonya ku namba esimu wansawo ate nabeera nga akuyambera nga gwe wenna ayagala okulangira business yo oba akalango kona beera ng'otukonako tugenda kuba ate nga tukuyamba nga sikuresizzaayo anti hagayita mu nkubo mbu ne Pink naye yandiba nga alya ebisiyaga okusinziira ka vidiyo ako akabadde ate katambula ng'azina n'omukazi bannange buli omu waali ataakole ki yeetegereze munne lwa nsonga bino ebikolwa ate byo bikyagendera ddala maaso naddala mu bayimbi wamu ne bakomedian ku TikTok wonna mukwano kyakutte dda era nga vidiyo list y'aba TikTok ne bakomedian abali b'ebisiyaga njina maasawo ngenda bangi kutuusako bannange kino kikambwe naye ng'ate nkugjeeyo anti ku makya nakutuusizzaako vidiyo nga bagamba mbu Pastor Namutebi yafudde naye mukwano avuddeyo ati n'atangaza ensi n'agamba nti abo abamubika ate mukwano tebamwagala era nga ye mulamu jekejjeke saagala mbeere nga mwogerera ate ebisingawo ngenda kuba mukuleki mukuwa nawe obeere ng'omwewulirako bannange tulekerawo okubika abantu abalamu lwa nsonga omuntu abeerayo Katonda ng'akyamwagala naye ate kansooke nkuwe omuzimu gwa Pastor Namutebi ate naawe obeere nga omwewulirako. Mukama waffe yeebazibwa abooluganda amanya ebamita Imelda Namutebi kulu omusumba wa Liberty Worship Center Lugala mbaagala nnyo era waliwo amawulire ndooza gagenda ku social media wonna ti Namutebi afudde banna nze nkyalina omulimu munene nkyalina okuwulira enjiri ey'obwakabaka era nyawo bazzaamu amaanyi nti ndi mulamu naye oyambika ye mulabe wange yamanyi nafudde ku ebyandikwa bigamba nti ensozi zivaawo nazo ne zitamanya kati omulabe yalowooza nafudde nze ndi mulamu era nkyabulira enjiri mbaagala nnyo era gye tuli akawungeezi olwaleero ne wiiki yonna tugenda kubeera very very powerful omukono gwa Mukama gugenda kubaawo nga guwonya nga gusumulula mbaagala nnyo Mukama abawe omukisa wendi ndi mulamu mu linnya lya Yesu ogwo omulundi gwakubiri emyaka ng'etaano 10 bambikaawo nti nagudde oba nvudde ebwayise nti emoto evudde ku luddawa bingi nnyo naye Mukama mulungi ndi mulamu siina buzibu bwonna mu linnya erya Yesu. Ate ye Pastor Bujingo anti yavuddeyo olunaku lw'eggulo ne yeetondera famire ye wamu n'abakyaki bonna era n'atukakasa nga ewatali amukase ate okuba ng'akola ki ng'asonyiwa abaana be era buli omu bedda yeebuuza kati omufumbo ono agamba abantu okusonyiwa lwaki bulijjo asumba abantu naye kasibwa mukwano byonna n'ebisingawo ate kandi kutuuseko mu kamwa ke They are free to call, to send a message. For the last 7 years, we've not chatted. We've not talked to each other. No message, no word. But as for me, the door is open. And I want to release the blessings as a father. The blessings of my Father in heaven, the Son and the Holy Spirit. And the blessings of I as their parent. I pray that they live a good life. A life that was predestined to Doreen, to Win, to Jennifer, and to Isaac. Ekintu kikutadde mu ngeri nawe gy'otategedde. Ugambe nabulira omuntu mukubatiza n'asonyiwa omwana wa mutadde mu kkooti amufulumya mu nnyumba omusango gukyaliyo tamanyi gugwa gutya nga yeesabira essala ey'okufa naye nga amazeeko yamula mwana. Yamugamba mu blessing ebisigale tuwe Katonda.
mukama nangamba ate byebyo nno awe tuli ate y'omuyimbi mukwano ye agamba akayaga nti tagenda kukavaako nakkuula nga newankubadde gyeta ekiri yamugambye ayige okunaaba lwansonga awunya nnyo jjukira n'omukulu poliisi yamukwasa emabegakaawo lwakukulazaawo nsaawe naye mukwano byonna n'ebirala nja kuba mbikuleetera ate y'omukulu ono anti bakaddama mugezeeko okwegendereza lwansonga abafere e Dubai ate basukkiridde obungi wuuno era nga ye bamukutte essaawa yonna wakutwalibwa ku poliisi afera abaana nga bwagenda bafunira emirimu nga bwagenda okukola ki ate wamala n'abasuula busuuza we Dubai. Kankutuuseeko vidiyo ate naawe osobola okuba nga buli kimu okitegeera bulungi buli omu yandibadde nga yeegendereza munne nammwe abafere ba agent ate bamikwano mweddeko oyo obufere bw'aba agent obubbi naddala bwe mukola ku bannayuganda. Omwami ono gwe mulaba mu bifaananyi bino ye Ronald naye nga yeyita Ronnie abantuukiridde abantu be yasobyako babe yabba ku kyeyo kino okwata obusente bwa munno n'obubba kuba omuntu ayagala okuggula omulimu kiba kitegeeza ayagala kukyusa bulamu naye gwe nobba omuntu gw'omanyi nti wa lulimi lwo wansi yo n'omuyisa bubi nnyo. Abantu abo abanoonya emirimu be bafuna 1,000, 2,000, 1,500 sina kindi ng'ali ku visa ayagala afuna omulimu gwe n'okwata obusente oluusi atunze ekibanja kye n'obubba. Ronnie nze bampita gya traffic kasale wekafumita kavayo nabye ndabondaba nga dduka era kimanye nti nkunoonya enamba yeyo gyakozesa ku mobile money nga scamming abantu ne bw'ogikubako teriiko akamotoka ke kukatera okutambuliramu waggulu so yenna amulabako mutuuseko vidiyo eno aleete sente z'abandi ziri wakati w'3,800 ku 1,400 yabba abaana abo era saawa yonna wenkugwirako ate nga ngenda kufuna Ronnie. Okay, beera mu ba Chumi oli musiyazi naye neewunya amaanyi ogajjawo agooteeka ku basiyazi okitegeera ngone no tosobola kwebaka nga tolidde busolo kyekyakukyaaya yiga Sharifu wamuchawa kubanga waleeta ngani na bakazi bo balya wadde yiga abakwana neyiga omusanga bizinyezinye kubanga ebikazi wasomanga bya straight mu bano parking nga mumaze okunyuka omaze n'okutambira era amagezi g'amatono ge gagenda omusosaayo tumanyira mazimwe tugenda balabisa mujja kigwako nebi audio ya mwetu tubiyina ate ne ba ex bamwe batuwereza n'obutambi bwammwe buli kimu nga mwekiisinga era mugende empola temutuzunzizaako obumanamana butawera kumanyoko. Chumi oli musiyazi Chumi wanene watwanizo tupangira olukwe bade batanso tracking enamba zaffe Chumi ajane kubyakubya obusimu kubanga ye akwataganye ne kali ka franka abaho kati no kyoba osoko okumanya benyini mbe buyita mikwano gyammwe batuweera information everything beba bituwa wanene mugende mutandiko tunoonyerezaako mazimu bamu abatuzaala mbu mwagala tusibisako manyoko mwakasibisa ekyalo kyewammwe kinene mukirebereze mwagatamatama ngano wajja mazigwe ng'oyagala tukugulira akatogo kakasambu imagine oba eno mu kiyumba kyonna kikalabudde obadde osiba bakuzina ennyonyonyo mukamawo baba yonna agizinyezinye wena oli mukalukalu oliyawokizina naawe n'okomawo waneeno n'osukira eri mu ghetto olokose oli waneeno tufuma abasiyazi wali owakyo ojja mu kabokisi kange ng'oyagala nkugulireyo lanchi nze bwe mba ndi musiyazi mukwano lwaki oba oyagalako obusente bwange lwaki oba oneekubako lwaki oba oneekubako if we are not safe now so what sente zibemazaamu kijja kino yabawadde emitwalo ebiri mazigwe wanene ogenda tusosola dda wali ojja ng'ongwiranirako eddalu nekiwa olabagana maziga lavu maaso olunaku lwe gayogera ku nnyina waago lwe lunaku lwe baaga dipootinga